Naawe nate ali ku BBS telefine yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Osuza otya oli otya nnyabo ne ssebo ali ku BBS telefine. Mukama yeebale akyatwazisa obulamu. Nze musajja wa Kabaka birimu ye matovu. Nkwaniriza mu pulogulaamu eno tunda. Nze nkuguza bikwongerako. Bwe nva mu bino ebikwongerako nenzira mu bino ebikwongerako. Era mmala kulaba nga bijja kwongerako. Bakama bange bamala bisensu ne baga nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali okumpi n'ewala beetaaga ensonga zino ku telefine yaffe. Tubaweereza tusinzira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda e Bulange Mmengo. Ekizimbe gali kwoleka Masengere. Kaakati neno nina omukyala wano ayinza okuba yeddira ndiga oba yafumbirwa bandiga. Ekimu ku byo ye Jovia Bosa. Omukyala ono avudde mu Capital Market Authority. Leero yazze era yavunaanyizibwa ku bya quality training and sales. Meka musaba asooka ababuuzeeko ebisigadde ate anaatubuulira ebifa mu Capital Market Authority. Mukyala Bosa abantu bakulaba. Ensi yonna eraba ggwe ne mu lubiri bakulaba ne sabo babuuzeeko. Abantu abo abalungi abali ku BBS mbalamusa nnyo. Mwebale nnyo gyonna gye mukwatisako emirimu gyammwe. Amannya agange nze Bosa Jovia era nga nvudde ku SPG Securities ndi musomesa era owa Capital Markets Authority. Wow. Yeah. Eno no telefine ensajja. Era abantu kusaba baga nti akatudde ku telefine ya Ssaabasajja munnange gye baleeta ebintu ebitongerako. Kituufu. Awulira ekigambo kino Capital Market Authority. Akatwegattako nga n'olunaku lwajjo banno yabamiisinze. Mubuulire mu byebiki bisangibwa byatandika ddi? Byebiki bino ko ni birina mu Luzungu. Capital Market Authority. Kituufu nnyo. Batulaba abalungi tugamba Capital Markets Authority. Kirabe ng'ekitongole ekya gavumenti kikalabalaba ekiteekawo amateeka ba fund managers bonna ba brokers ke balina okugoberera mu kano akatale k'emigabo oba ak'okusiga ssente. Oba oyagala okiraba obulungi laba Capital Market nga olaba Bank of Uganda. Bank of Uganda eteekawo amateeka commercial banks zonna ze zigoberera. Kati naffe mu kano akatale kafako okusiga ssente. Capital Markets Authority yekalabalaba yeteekawo amateeka ke tulina okugoberera era n'ezo kampani zolaba ezaagala okufuna ssente naye nga tebagenze mu banka okwewola balina omukisa okuyita ku Capital Markets Authority ng'olaba MTN yaliwo omwaka oguwedde. MTN teyandizeewo singa Capital Markets Authority teyagiwa lukusa abantu okugula emigabo gyabwe. Bayina kuyita eno Capital Market Authority. Kitongole kya government. Ekiteekawo amateeka agalungamya akatale akabona abagalugula emigabo. Ompadde ekyokulabirako nga Bank of Uganda bwerungamya banka zonna. Ojiwa license etandika oba ogigijjako ng'ekoze amanyanga. Yeyina olukusa. Kitebe kino kiri luddawo. Bale headquarters Jubilee Building Parliament Avenue ku floor y'omunana wano mu busukka wano opposite KCCA. Kyatandika ddi? Kyatandika mu 1992. Myaka kumpi 3. Myaka 3. Tugenda katale kafe kaluddewo. Kakati wansi wa kino oyina kyoyita collective investment schemes. Byebiki? Collective investment schemes. Ng'omuntu awulira collective mulimu okuŋŋaanya nkategedde collective. Kati wano fund managers bakuŋŋaanya ssente eri abasiga ssente ab'enjawulo. Eri bamusiga nsimbi ab'enjawulo. So ne tu creating a large pool of funds ne tukuŋŋaanya ssente z'awamu ne ziba nga nnyingi ezo ssente ne zisigibwa. Kati omulimu gwaffe oba ogw'aba fund managers okulaba nti essente ze basize zikolera abaziwaddeyo amagoba. Bamusiga nsimbi baguze emigabo mu bitongole ebyenjawulo.
sente ze bawaddeyo mwe ne muzikola ki tuzikunganya wamu ne muzikunganya ekitole yes ne muzizza mu bantu abaagala okwewola nedda tuzisiga mu bintu byenjawulo capital markets byeyina nga government securities nga olaba bonds bills oba equities emigabo so omulimu gwa fund managers ono ali licensed okulaba nti essente omusiga simpi zamuwadde zino mukolera amagoba buli lunaku kakati ebintu bino manyi byetaaga genda mpola mpola ezo nazo zirimu ebika CISS yes mulimu ebika era tulina ebika bina ng'ekisookera ddala bakiyita balance fund kati mweno balance fund esente zisigibwa mu kaseero kano esente zisigibwa mu gundi empanvu mu product empanvu nga olaba bonds oba equities so abaagala okusiga sente zaabwe ebbanga empanvu baziteekamu eno balance fund leetayo ekyokulabirako maama wange ali eri Vira Maria kyayinza okugenda nakyo n'akitegeera mangu bw'ogamba bonds ne equities kyakulabirako awo kiki wengamba bond kyentegeeza lyerina ebbanja lyowola gavumenti ebbanga ki eppanvu ti myaka abiri mu Uganda tukoma myaka 2 netandika myaka 2 3 4 5 7 10 15 paka kuki kwa 2 then wengamba equities wano jino companies ezitunda emigabo gyayo so yes nga MTN yakola saako kasero kamu then etubera n'akaseera akalala ke bayita money market fund kati mweno money market fund esente zisigibwa mu products ezitali banga panvo kati omuntu abeera eyo nga ye alina kangambe plan ye agamba akangambe mu December njagala kwanjula nesaga teka sente zange mu gundi empanvu esente baseka mukana akasero kubanga yo tetusiga banga panvu ogiraba omwaka gumu myezi kangambe okutandika ku mwezi mpaka mwaka emyezi 12 kati oli eyo muzadde omwana bazze ku ssomero kati omanyi tamu endala egenda tandika third term kati tugambe ezo sente so zireeta nezyanga zikolera mu gino emyezi 2 abona babaddayo nozijjayo so yenena omuntu alina plan nga siri panvu esente zisigibwa mu money market fund nzireetawa ozitwala matovu nsazeewo omukyala wange mukube empeta ebyenda bimwetokote mu January w'omwaka ogujja tukyali mu luwummula nyina w'akasente kange naye njagala kagirenga kakula si kyoliko ekyo nkatwalawa bukedde ku makya omukyala Jovia Boza mulabye ku telefayina abyogedde nga nti mukyala omanya akasente kano nkatwalawa era ntambula ndagawa ezo sente ozireta eri fund manager ali licensed by Capital Markets Authority okulabibwako SBG Securities bali licensed then waliwo ne ba fund managers abalala nga zeno UAP Sanlam mulimu ne bannayinsuwa yes nabo balina oyo arm eya investment nebyo yogerako maama wange ali eri ekyamulibwa bimukwatako entale bimukwatako omukyalo oyo akeera okulima oyo alunda obukoko bwe bino bimukwatira kuwa mukyala bosa ddala kubanga munnyonnyolemu wowe bimukwatirako why should he or she invest in this kanjogeremu ne ku kinyanyi bimukwatirako mu ngeri nti olaba oli eyo olima oba olina bizinesi yonna gy'okola naye akasente ko kateekawo mu nsi oba ewaka ffe tugamba akasente ako tokateeka mu nsiwa oba tokatereka waka mitwetwe kaleete kubanga ajjukira mu bya collective investment scheme esente zo zikolera amagoba buli lunaku interest bagibala buli lunaku naye bagikusasula ng'omwezi gukoze ki guweddeko ate nekyalo ekirungi wobanga tojeeyo interest yo tugikaringa over cumulative so kitegeeza sente zijja zeetuuma zijja zeetuuma so kitegeeza ne interest yo esigala ekukolera interest ndala wobanga tozijeeyo then ekirala ali eyo atulaba oyinza ogamba yijo byaizo nziwulire ki ekirala mu bino ebya collective investment scheme
esente zo nga wozisiza ogenda ozifuna twegenda kujjako omusolo withholding tax business meka mu Uganda abatulaba eyo gy'osobola okola nga togenda kusasula musolo so guno omukisa bannayuganda gwe mufunye kituufu esente zo nga wozisize ogenda zijje nga tebakuggyeko omusolo n'ogumu n'ekirala esente zitandikibwako ntini nnyo nga mmeka 10,000 gyokka kati ali alimayizo gamba ebyo si byaffe ebyabatumbuto byabanene byabaamayinja bya Kampala Road so kyetwagala okugamba nti naawe ali eyatulaba osobola otandika okusiga sente zo kubanga esente zitandikibwako giri 10,000 gyokka egyo 10,000 oyinza okubeera najjo mu mwezi gumu nga tezina kyezikoledde so tugamba zireete kubanga no zigenda kukola interest buli lunaku olaba nti olese 10 yes wadde oyinza ogamba zigenda kunkolera meka wadde zeeyongeddeko kangambe nusu 10 omanya tezisigadde 10,000 at least kweyongeddeko ki omutwalo yes oba 10,000 so sente zo tezisigala nga weeziri ekitugaana okuleeta sente zaffe twetolooza zenjala sente zankweriira kanyama komawo enkya sayininga wano ate manager taliwo protocol jovia ebyo yambitegeera naye n'ekyo ekimu ku bunafu bw'omuyina downsides nedda ekyo tekirina muwadde kubanga kino kasitoma logulawo akawunti eyo ate akawunti obwetaagisa ki twetaaga just akafananiko olina okubeera ng'olina ndagamuntu yo oba passport obanga toli Munnayuganda naye obeera Munnayuganda twali tusaba ndagamuntu yo then olina okubeera ng'olina bank account kubanga bank account eyo wetugire kusasula sente zo in case ng'okola ki ng'ozijjayo so tewalibe bya protocol kasitoma logulawo account eyo bwoti gwe sente zo wozaagali ogamba bugambi njagala sente n'ogizaamu form ey'okugjayo sente zo ozirinda bulinzi ku account oyogedde ebirungi mulimu oluusi n'obunafunafu nga mmwe abaludde mu kintu bwe mulaba downsides n'oyinza okuga nti mu buntu kale buno bubaamu naye bwe bityo like mu buli kimera mbeeramu ako aka downside nga wookogedde naye wano sandiikiise nnyo nga downside bibiri byokka kati ekisooka kiri loss of control wengamba loss of control jjukira sente zo ziddukanyizibwa ba professional managers abamanyi akatale so kitegeeza toba na control ku sente zo kubanga gikogenda zikwasa professional okumanaging ezo sente yakolera amagoba so kati awo oba oluzize control somehow naye ekyo kintu santi ngambye mbu kibi kubanga omanya sente zo ziri mikono mirungi ali ziddukanya professional era ina experience akatale akamanyi pozi n'ekirala waliwo management fee gy'osasula naye ogisasula mulundi gugwoka mu mwaka ate eri 2% yoka sente ntini nnyo kugiwa emitwalo 2% meka 2,000 zokka mu mwaka mulamba kyokka ng'omanya sente zo zadde zikukolera buli mwezi buli lunaku interest ejja busente butine so sandigambye nnyo mbu downside naye nga ebyo byokka ebibe nandigambye ebirimu ali ku BBS telefone yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda ndine Jovia Bossa okuva mu kitongole ekya gavumenti ekiyitibwa Capital Markets Authority era yavunaanyizibwa ku by'omutindo n'okutendeka n'ebyobwakitunzi ffe sigaana kuddamu kubuuza bye nakubuuzizza yongera olambulule enteekateeka eno erimu ebyana n'abaana baani abo ddala ddala abasaanidde era abataalisubiddwa bintu bino owulira who must or who can invest mu kintu kino ekya collective investment scheme actually ekyo kibuuzo kirungi nnyo omuntu yenna obanga era nga tebanagendayo babuulire ne balicensed baani balicensed commercial abo bababuulire ba licensed collective investment schemes kati omuntu yenna ali yatulaba nga weebuuza iyi nange nsobola ddala ddala nze nsaanidde nze mufuna mpola ddala ye ansa w'obanga oweza emyaka 18 n'ogenda waggulu kitegeeza osobola okusiga sente
then obubeera ng'oli company eri registered eri mu mateeka osobola okusiga ssente oba ekola ki oba ekola ki kasita gavumenti eba yakkiriza ogiwandiisa yes as long as oli registered ng'olina empapula zo saaluni yange nagiwandiisa ewa omusolo nobanga salo nti wagiwandiisa oyinza okujja nga gwe nannyini n'ojja kinoomu oleeta bulesi ID yo n'akafaananyi nobanga wagiwandiisa then osobola okujja mu mannya ga saluni we bagiyita then investment club zonna eziri eyo nabo basobola okusigamu ssente saakos eziri eyo abantu balina saakos bakuŋŋanya ssente baga ssente tuzitaddewa tugamba muzireete mu collective investment scheme zibakolere yes then era institutions olabanga amasomero wezityo so nabo basobola okukola ki okusiga mu collective investment scheme then ekyola wambuuziza bani abalina license ddamu oba bamenyere yes olaba bannayuganda kyenjaga obakubiriza nga tonateeka ssente zo wantu olina okumanya oyo ssente zo wosize eddala ekyo kitongole kituufu kiri mu mateeka gavumenti ekimanyi yes kati kyokola oyinza ogenda ku website ya Capital Markets Authority nonoonyamu license fund managers kwebali okonfaminga kidala gyo byabatugambye beebo naye nga basookera ddala SBG Securities Stanbic era bali ku Crested Towers then ekuddako zeno bali ku Workers House nekuddako UAP nekuddako Sanlam ne Britam ICA Semba beba balina license from Capital Markets Authority okuddukanya kana akatale weewaawo kakati ali embalala ali embaale ali ennebi ali eryantonde kooki ali ekayunga bino abyagadde ebya Capital Market Authority halagewa kati ola kusimu branches actually ajje ku kitebe esawa zino wetwogerera offices zonna ziri wano mu Kampala naye nga oba osobodde osogenda ku website yabo benjogeddeko nofuna contact yaabwe however nange kambawe enamba kubanga manye ebuuzo bantu bangi nnyo balina balina ebuuzo bingi n'olwakadde badde ntawaana omukyala dda abyogera birungi naye nga sisiwuliriza wendi nga waliwo abaana baleekaana ibo enamba so enamba eri 0770 36 5899 kanjiddemu 0770 36 5899 abalina ebibuuzo byonna byonna mukube kweyo enamba nja baddamu ebibuuzo byonna baagala endagiriro nja balagirira kubanga olwakadde tetusobola kwogera abantu bakwata nnyo mu luzungu enamba z'amasimu jidde mu luzungu okay kanjidde mu luzungu eri 0770 36 5899. Let me repeat the number again. 0770 36 5899. 99. Yes. Mudakiika emu n'ekitundu. Eno terefayina ya Bwakabaka. Tunula mu kamera ya Kabaka eyo. Abantu gofunze ebya Capital Markets Authority. Gasina kusiibula mukyala basa. Kale. Bonna abatulaba ku BBC Telefayina. Twogedde ku Capital Markets Authority era abasinga beebuuza nefe gyovya bituyamba bita omulanga gwange guli nti bino bibayamba olaba akampi okulabirako etwali lockdown ya COVID singa sente zaali zasigibwa wano n'oba ng'oli mu lockdown eyo omanya sente zo wano zikolera ate n'ekirala eno investment eri passive wengamba passive kitegeeza teweetaaga kizimbe teweetaaga like okufuna ogenda kusasula rent osasula abakozi biki so kyembakubiriza mubeereeyo nga muli busy mukola emirimu gyammwe tetugambe mugiveeko naye kyetugamba muleete ezo extra liquid cash gwe muyina zibakolere nga namwe we muli eyo mukola kubanga manyi tukwatagana bingi tosaa kuddukanya kino ne kino so tukubiriza jangu sente ozireete mu collective investment scheme osigale ng'okola eyo naye ng'omanya neeno sente zo zikolera interest buli lunaku ate wozaagalira ozifuna weewaawo singa nfa nga nzize nsevinga n'ebitongole bino ebirina license kintu nasirika mukyala wange teyamanya bya kisajja
era ekyo bannange nga woyogedde kasita oba ng'olese ssente ng'osize bintu bya kikazi teyabibuulira mwami temubeera na bintu bya kisajja bya kikazi gambako omuntu wo nti nasize ssente mu collective investment scheme so that ekintu kyonna we kibeerawo amanyeewo genda so teyeetaaga na bingi yeetaaga just death certificate eyo yenna abafudde ne letters of admin then bijja kutransferingibwa bidde mu mannya ge then we aba ayagala asobola okutunda oba ayagala yeeyongereyo n'okusiga ssente nsaba osiibuli mukyala Bosa abatulaba mwena ku BBS njagala nnyo beebaza obudde bwe mutwadde mwebale nnyo okwekumira ku BBS temujjanga okwo naye mbakubiriza mujje tusige ssente tuve mu bwavu Abannayuganda abantu abalamu be bajja okukola ebyo byoyogedde mukyala Bosa tovaano nga toguze mujoozi tudduka emisinde kabaka birthday rani nga 3 July mutwalo gumu n'ekitundu zokka ate ofunirako ne line ya kettu Airtel kettu eggumidde si bwe kiri ze musajja wa kabaka birimu ebatofu mukkirize nfundikirire wano bamale Musa mbalaba beetala baagala tutwala mu programu akalaaca ate kyolina okukola ku 6 kitundu ffe tuleeta amawulire gy'otobadde terefayina n'abasasi baayo ne kamera za kabaka zibeerayo tujja kuba tubabuulira ebifudde mu nsi okuva obudde obwakeeredde baagaliza ekiseera ekirungi wiikendi ennungi ebabeerere ya mirembe ejjudde okwagala n'okusaasira n'omukisa ogutalina buyinike ayi Katonda kuuma omwana wa Muteesa